Musibe mutya mwenna ba mikwano abeekumidde ku Uganda mpya Frank Rain nga bulijjo mwebale kwekuumirako. Kizibu okukkiriza nti Basile Queen bafumbirwa, kizibu okukkiriza naye nga nabo bafumbirwa kubanga baba bantu, era twalaba omukyala Zali naye yafumbirwa, naye ebbanga yali amaze lingi ng'asireyinga, ebbanga lyali lingi, naye omukyala ono Anita Fabiola eyeefaananyirizaako nga Zali ndowooza bali mu kitundu kyekimu awo kuba bonna obalabya engeri gye beeyisaamu. Naye amaze nakkiriza obufumbo bw'omwami ategerekeseeko aga Maaka, era nga embaga essaawa yonna tugenda kuba tubawa dates zigenda kuba zifuluma. Omukyala ono presenter era ng'akoledde ddala obwa presenter emyaka egiwera, wenjogerera kati ali mu 26-27 naye nga oba gye emyaka gye mituufu naye nga kikyala kinyirira, era bw'oba okyetegereza amaaso kyekyolususu lwero, kikyala kinyirira, tetujja kugamba nti make-up, naye nga kimaze ne kikkiriza obufumbo era nga kigenda kufumbirwa omwami ayitibwa Maaka ategerekeseeko. Omwami oyo bambi ssente agiinamu, era nga twalaba last year yagulira omukyala ono emmotoka, yamugulira emmotoka ku lunaku olukulu olwa Krismasi, n'agimuterawo n'agamba nti kwata eno ngikuwadde nga mukyala wange, nga agenda ofuuka mukyala wange, emmotoka eno ngikuwadde ekutambuze. Omukyala ono w'amaanyi, by the way, omukyala ono w'amaanyi, be bamu ku ba presenter in fact be tulina mu Uganda ab'amaanyi. Omukyala ono w'amaanyi ddala, mukyala w'amaanyi, atambudde mu nsi ez'enjawulo, abedde ku TV ez'enjawulo, yabeerako ku BBC, yabeerako ku BBC katono n'aweereza ku mpewo. Abantu ab'amaanyi mu Uganda tubalina, naye ng'omukyala ono essaawa yonna embaga egenda kutuuka, essaawa yonna tugenda kulaba embaga. Ate ennaku zino, embaga z'ennaku zino zinyuma naddala ez'abasereebu, nti baba baagala kulaga amaanyi ge balina, baba baagala okulaga amaanyi ge balina n'ebintu biki bye bagenda okuteeka ku mbaga, nga bwe twalaba eyaleema nti bakozesa ebintu bingi ne ssente nnyingi okulaga kye balinawo, naye katusuubire nti n'eno kye kimu bwe kigenda okubeera, kubanga ennaku zino basereebu nno, beerabisa, baagalira ddala okuteeka mu kintu ne kinyumira ddala, bateekamu kagi akawera. Katulinde embaga eno, tugenda kugiraba essaawa yonna. Omukyala ono Anita Fabiola agenda kuba nti ava mu mbeera eno egyabadde ey'okweyisaamu. Omanyi Bad Black ye agiyita embeera yaabwe eyo bagiyita baani? Beeyita baani? Basireeya, embeera y'okweyisa nga Basireeya. Naye kizibu kya kukkiriza nti Basireeya bafumbirwa. By the way, waliwo n'ambuuza wano ekibuuzo naye nti Basireeya bayinza okumala emyaka egiwera enambufumbo. Kisoboka, kisinziira mwami ki gwafumbiddwa na biki bigenda kubeerawo. Tujja kulaba tulabe ki ekigenda mu maaso ku bantu bano ababiri. Tujja kuba tubawa dates ez'embaga essaawa yonna. Mubeere bagumu, mugumiikirize, mwebale kubeera ku Uganda mpya. Frank Rain nga bulijjo, musubscribinge, tekigaana kunyigaawo kadde no subscribinga, no sharinga, no likinga, no commentinga. Naffe tweyagaleko bannayuganda, gundi gwe naffe twagala tufuule Uganda ey'amaanyi, twagala tugifuulire eddala ey'amaanyi. So n'olwekyo nkusaba osubscribinge ate osharinge, tube nga tufuula naffe channel eno eyaffe Uganda mpya, tugifuule ey'enjawulo ate tugifuule ey'amaanyi. Stay safe, stay home, mubeere bulungi.